omukazi yalabika n'omuntu omu asinga obutanjagala ne bakola wikisoba mwezi nga bali ku TV emu bali kuli kunze bafumanzi n'owokubiri asinga obutanjagala era naye mwamulaba naye ku TV ne babeera okwo ne beewaana ne bakina abaki sitaani ow'emirundi ebiri bw'abeeranga ne mukazi wo mumugabire nga goloza abakazi mu nsi baggwamu otundanga balongo okitegedde nti waliyo omulala atatunda emitima gy'abantu mwandibadde mugiyiga ne mutasalanga misango gye mutategeera juzi nakubwa amasasi ne we nali munnange n'afa naye era mmwe ab'emitima emibi abaagala omuntu afe abalina emitima emizibu abatajja na kujja ku Sunday mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasaasira yadigida budigizi kilipu ezitambula yadigida budigizi nti ago bankuba matono teri mwana yali ansaasidde nze nabazaala nabasonyiira ddala ne bwe balintemako omukono oba omutwe ne batansaasira Mukama takibabaliranga nabasonyiira ddala naye nange mba nebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwanyisa muntu nayingira amakaago nakwata mukazi wo nakwata abaana ne bafuukira ddala babe kisoboka okubafuula ababe nabagamba n'olunaku lwe bankuba amasasi emisana naye mbabulidde enjiri ngerimu ebigambo ebi nti neesiga Katonda n'obudde tukiwa obudde era abantu bange mbegayiridde musabirenga abaana bange Mukama bakole bulungi mbasabira Mukama bakole bulungi newankubadde nga tebafaayo ne bwenkubwa amasasi ag'enkanawa nze mbasabira mirembe era nyimusiza emikono okulangira emirembe eri abaana be nazaala ab'omuntu mbwe Katonda abakole bulungi mu linnya lya Yesu tukiwa obudde tulabe oba omulabe ali bazaala